Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti e Kasangati. Dr. Besigye bw'abadde aleetebwa ku musango ogumuvunaanibwa ogw'okujemera ebiragiro bya poliisi ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna omwaka guno. Omusango guno nga guwulirwa omulamuzi Fred Egesa, kkooti etandise na kuwulira bujulizi okuva eri omupoliisi omuyito Brian Maka ng'ono ategeezezza nga ye yakwata ka vidiyo akaleeteddwa mu kkooti Besigye we yaddiza omusango ogwo ng'ayolekera okusaba ku kitebe kya FDC Najja Nankumbi. After recording, I took the camera up to the person who is in charge ICT, SP Kenyondo Richard. For what? Because he's the one in charge of all the Sindhi police. For what? Why did you take it to him? What was he supposed to do with it? To get the information from the camera. Because my duty was to cover. Ono ng'awa obujulizi bwe ayongedde okukkaatiriza obujulizi obwaweebwa SSP Samuel Bamuzibire eyali aduumira poliisi ku lunaku olwo n'ategeeza nga Besigye bwe yagaana okugondera ebiragiro bya poliisi ku ky'obutakozesa luguudo lwa Wandegeya. Then Afande Bamuzibire told him, I don't want to know even. From that process, the jam was there. The vehicles, you cannot pass. Even the motorcycles, people are many. Wabula Kalumanyweraze ono bw'atandise okuyokyebwa kajjojjejjoji w'ebibuuzo okuva eri balooya ba Besigye ku katambi ako kennyini ebisinga obwedda byatalina kyakuddamu. Did they show you any agreed route? Did they show you a document which showed the route they had agreed with Dr. Besigye, where he was to pass? In the process, Did they show you such a document? no. Evidence that at that point that vehicle could not proceed along this route. Yes. Why was that not possible? Because he refused to. No? Why was that not possible? Why was that not possible? Why was it not possible for the vehicle to proceed along this road at that point? That's what I'm saying. He refused what? To move. And other vehicles were there. We supposed to what? Use what? Circuit road, not only him. Omuyito Brian Maka atuuse n'okuteekebwa ku nninga nga beeyambisa obujulizi bwe yasooka okuwandiika obubadde butafaanagana n'obwo bw'awadde kkooti oba awa bujulizi bwa bulimba naye kyakkiriza. What has been shown to us is the whole incident. Then it is a lie. Because one, it doesn't even show stoning or the towing. It is edited. One of them must be the truth. Am I correct that the content of this statement are lies? And I have the whole incident as evidence of what I'm stating, and he has confirmed that that is a lie. Noted. Pulida wa gavumenti ky'omuhendo Joseph alabye tebiisoboke n'atuuka okutaasa omujulizi we wabula ng'ono obwedda akugirwa. For clarification, clarify to the witness. Isn't that a submission? No. From the bar? It's not a submission, Your Worship. Let him explain to the witness. Let him clarify to the witness. Ono atuuse n'okusaba kkooti ewummulemu omujulizi we asobole okufuna ku lwendo lw'amazzi n'omulamuzi kyakkiriziganyizza nakyo. I think what I would do, it still does no harm. It is that person who is going to testify. Some aspects can come up in submissions. I was forced at one point to record the demeanor in the manner that the witness was answering questions. Is your client
Maybe you need to also refresh his memory. You know the line of questioning. We can as well have a break. How many minutes can we agree on? I think 15 minutes are good. Oluvannyuma lw'okuwummula kkooti ezeemu okutuula era n'etandikira we yakomye wabula ng'embeera esigadde nga y'emu. Confirm that what you told court, that the road was blocked and there were no borders passing, is wrong. From that image. So, confirm when you say that there were no borders passing, that you were telling lies. It's not true. From that image, which is your recording. The borders are there. Are they blocked? Are they blocked? Are they blocked? Do you understand? Blocked. Are they prevented from proceeding on the road? Omusango guno omulamuzi agwongeddeyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja oludda oluwaabi we lunaaleetera omujulizi omulala. I wanted to go and bring a diary. It looks like it is becoming a concern that each time this matter is coming, the security is affecting the progress of other matters. So we don't fix it on the day when the other matters, even for my colleague. Lawyer wa Besigye Ernest Kalibala mu kwogerako naffe yennyamidde olw'abajulizi abaleetebwa okukubagana ng'empawa ku bujulizi bwabwe bennyini. Ffe ku ludda olwaffe kitwewuunyisa okusanga nti omujulizi ajja nga azze okubaako obujulizi bwawa ate bw'atuuka wano n'ayogera ebintu ebitakwatagana ne statement ze yakola. Naddala statements ezo nga zaakolebwa mu kiseera kye tulowooza nti ebintu ebyali bigenda mu maaso yali abijjukira bulungi. So bw'ajja wano ne yeegaana ebyo bye yayogera nga ensonga eyo yakabaawo, kitwewuunyisa ne kitwebuuzisa biruwa ku byo statement oba byawa mu kkooti biruwa eby'obulimba kubanga byombi tebisobola kubeera nga bituufu. Besigye aziddwayo mu kkomera e Luzira gy'akuumira ku misango emirala egy'enjawulo egimuvunaanibwa gavumenti. Andrew Kagwa, WBS TV, Kasangati.